ITV. Ngalamusisaako bannafamina abatulaba ku ITV namwe abatuliisa ku iRadio ng'ababuusaako yenze Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali eri empaale n'enkamalira wano e Buganda gansi kyangoberera oluma lw'ekaali y'omuuka. Leero mu mawulire kafuka n'akaato kambuusa tukuleetedde emize 5 ekisinga obubi nga kirabikira mu bakyala oba abawala abasinga obulungi. Omuze namba 5 be bakyala abalya emmere nga bagivuubiika kw'ossa n'okwogera nga balya awamu n'okuswankula. Bonna ngiye okushevinga kakati nzaali enkoko nkolawa kalantini yatukwata nga tetukyakola nabalaba okushevinga kulungi. Omuze namba 4 be bakazi n'abawala abeefuula nti bamanyi olusungu ate ng'olusungu tebalumanyi balwesibako bwesibi. Bwe Maria mpazi yuwe ya akisinge midati biche wiche kidasa amwamu amini P3B Omuze namba 3 be bakazi oba abawala abeefuula kye batali ne bakweka akapira zaabwe oba tribe zaabwe ne beeyita ekyo oba ne beeyita amawanga ke batali. Maganda nabuuma tubadde tubasamutuuza amataffaali gammwe ku ttaka. Ani abagamba nti wano e Uganda okubeera omulungi olina kubeera muno olusayi lw'Abanyarwanda? Abawala n'abavubuka bonna basinga okulabika obulungi wano e Uganda bonna mulowooza nti nno baava Rwanda? Nze jjajja wange simanyi ssenga wange ebikoze bitya ayinamu olusayi lw'Abanyarwanda kyova olaba nti ndabika bwe nti. Yewe Omuze namba 2 be bakazi oba abawala abalungi naye nga bayombi nga bayomba ne bayombesa n'enkoko ne bayombesa n'emmese ne bayombesa na buli kimu ekibeera waka. Ne bangamba mbu enkoko ekoze tulesipaasi enkoko esobola okukola tulesipaasi ekyo sisobola gaana kukyogera ku mpewo nti enkoko ekoze tulesipaasi omukazi akubye enkoko zange azimenye ne bangamba n'amasaala enkoko ze zisibe zikoze tulesipaasi. Akakiiko kaffe kafu akakiiko kaffe kasala bubi emisango. Omuze namba 1 be bakazi abalungi oba abawala abalungi abeeraka nga beeragira n'atala ku bintu ebitali byabwe naye ne beefuula nti ebintu ebyo byabwe. Sebo ogendako mu town mbadde nsabako kalifuti. Town, I'm coming. The source of Lake Victoria. Banange, mnasonyo jam. You guys have no idea. Chilimo town. And I hate driving in jams. I'm gonna be having time. Banange, Kubia, Kanya, you guys. Sorry, Banange. I hope my car is not damaged. Kampala potholes. Guys, let me get back to you, Banange. Chipi chinku, you're chicken cook besimi yang. When I thank God I wasn't speeding. So this is jump. Ekyo kye kibadde emize 5 ekisinga obubi ekisangibwa mu bakazi n'abawala abalungi ng'era ako ge kabaata amawulire kaffe akaato kambuusa nga nsikate yenze Musaacha eyatambusa ebigere okufa wali eri empaale n'enkasibira wano e Buganda nga ngoberera oluma lwa leerwe. This is ITV Uganda.